Weewaawo akati omukyalo ono ndowooza yeddira Ffumbe era nga ndowooza muzzukulu wa Bakka. Akati erinnya Bakka oba Nnabakka obuba bukulu, linnya liba kkulu nnyo mu misambwa oba mu lubaale oba mu butalabika. Singa bakutuuma Nnabakka oba tosukka bukulu, Bakka abaki agomaanyi agakukkako era oba tosukka bukulu. N'olwekyo bino byetaaga kwebeereramu n'okutuula wamu okulowooza ennyo ne weebuuza nzaani n'ogaka ngende neezuule oba neenoonye. Akati omukyalo ono agambye nti yalootako nga bamugamba toli wa kika naye ng'alaba ayimiridde awo ne buladha we, naye ng'oli amugaa toli wa kika, ndowooza mu kika mwatudde, oli nga amugaa toli wa kika. Ekirala ky'abuuza agamba nti aloota nnyo ebintu ne bituukirira. Yeebuuza kiva kuki? Ekirala era omukyalo ono n'abuuza nti yalootako ng'oli amugamba nti omusaayi gwo gwa kyenvu, tosobola kukwatibwa bulwadde bwonna. Abuuza ebintu ebyo biva ku ki, tabitegeera. Akati kankwanukule, ebiseera ebisinga obungi lubaala ajja n'akulonda ng'oli muto, n'okula n'osoma n'omaliriza, naye ng'olina obubonero obukulaga nti oliko empewo. Oluusi n'abantu bakubuulira, oluusi otambuddeko, oluusi ku musawo akkubye omwesa agambye nti empewo zikubanja oba empewo nnyiivu oba empewo zibewe byazo, oze mu kwebuzaabuza, eno basajja, eno mirimu biki, eno bw'ozaala, ebintu eby'enjawulo. Okuzaala si kubi, naye ngamba nodda mu bintu by'okuzaala wano nawali biki ebintu eby'enjawulo n'ogaana okutereza obulamu bwo, so nga wandibadde ozaala weetereeza. Okitegedde, osanga omuwala ng'alina olwebeeya lw'obwana. Akati ng'olwo yennyini nannyini kibuuzo kino oyinza okusanga alina lwebeeya, obwana buva kuno n'eri nga n'amabeere gonna abaana bagaleegudde nga ppanvu bw'atuula evviivi lye erirera. Okitegedde? So okuzaala si kubi, n'ebyabasajja si bibi, n'ebyemirimu si bibi, naye okubalansinga ebintu ebyo, kubanga tosobola kugaa nti kenkole lubaale ate nneme okuzaala. Nedda. Bw'omanya nti olina ebizibu bwe bityo oba oliko lubaale, ozaala naye ng'ozaazisa magezi osobole okufuna obuweerero obutambuza ensonga, kuba buli obeera n'obuvunaanyizibwa obungi lubaale oluusi akulema. Kale nno omuntu w'empewo abeera mugezi. Okitegedde? Omuntu w'empewo tafunaafuna mbuto, okwewala okubeera n'emigugu ebiri, kubanga oluusi omuntu w'empewo atera okufuna embuto ku basajja, oluusi abasajja ne bazeegaana, najja abeera nga ye taata ye maama, kati najja abulwa obudde obutambulangako okwenoonyerezaako oba okutuukiriza ebyo bimugambiddwa. Kale nno okuzaala si kibi, n'ebyabasajja si bibi, n'ebyemirimu si bibi, naye bw'omanya nti oliko empewo babiteeka mu buteesi magezi okusobola okubeera nti olifunangamu akaagaanya akatuukiriza ensonga. Okitegedde? Kakati mu mbeera eno nnyabo ggwe ow'effumbe, okuloota ekirooto nga kikugamba nti toli wa kika naye ng'olaba oli ne muganda waawo ayimiridde ku bbali, ekitundutundu ekyo lubaala akirumiramu nnyo. Waliwo okugamba nti toli wa kika nga ddala kituufu si mw'ozaalibwa, nga maama wo bwe yabeeranga mu maka omwo ayina engeri gye yafunayo amwagalamukko, kubanga okwagala omuntu omufunyisa olubuto tekyetaagisa kutambula mayiro 7. Nedda. Omukazi okufuna olubuto olunaku lumu n'essaawa emu bimala. Omukazi okufuna olubuto, mukazi ne bw'aba mu maka n'agenda n'ayagalirako omusajja emmanju oba mu bitooke oba bagenze ku mbaga, omukazi asobola okugenda ku mbaga nebba. Okitegedde? Naye ng'alinayo omukwano gwamuli obubi ennyo, n'amukwatiriza eno emabega agenze eggula kenge wali oba agenze eggula kipa ya sooda wano wabeera abatunda ebyokulya. Oli n'amusanga n'amukoonako katono, ne bagenda ne bayimiriramu wali, n'amugamba mpa oba onompa. N'amugamba omusajja nazze naye, n'amugamba kigenda kutwala ssaawa. Owulira olukwe kigenda kutwala ssaawa, naawe ebbanga tetumaze ng'onsuubiza sikulaba. Omusajja ewaka abeerawo biki kati nze ndi kufuna ntya? Ojja mugamba obadde ogenze mu ttooyi
nga tebagenda ku kitooke nga bakola emikolo ate gitwala ssaawa awo omukazi afunirawo olubuto okitegedde ne mubeera mu maka nga ne bbaawe mukakafu mukazi wange ne bwe tuba ku mikolo ntambula naye okitegedde ne bwe tuba tugenze kukyalamba naye bw'agenda ewa bamala ennaku 2 nga mukakafu abaana bonna bazadde ba mu kika ekyo ekyempewo okugamba nti toli wa kika ebyo bulijjo bibeerawo ebyo tebiwakanyizibwa kyokka tetulina omulundi omulala waliwo empewo okugamba nti toli wa kika empewo ng'erumya bulamu bwo okitegedde osobole okulumwa mu nsi ate osobole okuleeta olutalo mu bakadde bo bakukyawe nnyo omwana asobola okujja n'agamba nti siri wa kika kino natambudde ne bandagula oba naloose maama n'anyiiga nnyo nga mukazi wattu maama tayendangako wabula ng'empewo enoonya lutalo wakati awo omwana ono akyayina ekyejo oluusi mwamukuza kyejo ebyalubale tasobola bikola agaanye okusajjakula mutima kati empewo nga ziraba ekyejo kifuuse ekyejo kati empewo ne zikuba sabbaawa empewo ne zikukyawaganya ne boosi wo ku mulimo ne zireetawo ekintuntu awo wakati wammwe empewo ne zikukyawaganya ne baganda bo ne zireetawo ebintuntu wakati wammwe empewo zirina amaanyi agakukyawaganya ne bakadde bo omwana tosobola kuva eri n'ogamba maama nti maama ndaga taata naye nga maama mu bukakafu bw'ensonga tabaligangako ekiddako kukukyawa nakusindiikiriza era beegatta wamu na taata nga bakukyawa nga bakusindiikiriza kubanga ekigambo ky'oyogera maama alaba nga kigenda muweebuula ekigambo ky'oyogera maama kigenda mugisaamu obwesige maama alina bannazaala abantu abakulu basenga bakitaabe abantu abakulu ab'ekika oluusi maama alina ekitiibwa awaka oluusi yabayisanga bulungi yabasembezanga omwana ovudde eri olina ekintu ekyenjawulo ogamba maama ndaga gye banzaala naye nga maama tayendangako okitegedde ekigambo ekyo kikulu nnyo naddala maama nga mu kiko mubadde bamwagala okukizuula obukulu nti maama alina omwana gwe yazaala mu kika muno ng'amuzadde bbali kiweebula ne kimalamu ekitiibwa kakati weegenderezanga nnyo n'okubeera omukakkamu n'okubeera omugumiikiriza lubaale alina obutego bungi nnyo obukufuula obw'omu nga kati k'ekibiriiti lubaale bw'aba nakukyawaganya n'abazadde bw'atyo bw'akola okitegedde ogenda obuuze maama aligwawo n'ekigo nga mukazi wattu talina musajja yali amwebaseeko eryo ekkowe lyakubiri olina odditunuulira n'eriisa ejjogi kyokka ng'empewo ebiseera ebisinga obungi ziggamba ekintu oluusi kibaayo nga kituufu okitegedde kubanga okwagala omukazi okufuna olubuto tekyetaaga genda kuleekaana genda mu kkubo ng'ogenda oleekaana tekyetaaga kumala kukola training omukazi okufuna olubuto aba batera bafunyisa embuto mu maka batera kuba bakwano bawaka ba family friend okitegedde kati ng'aludde ebbanga ng'amuyimbirira musajja bw'agenda okukola ekivubuka kijjawo ne kimwasiza ku nku ne kisitula ku baana kibaawo nnyo bw'agenda mu lusuku oba ttooke kye kirimwetikkirako ebintu ebyo ebitera okuddaabiriza abakazi awaka ebivuukavuuka biba tebirina kye birina tebiba na ssente tebiba na kantu konna bibeera bifamily friend bibeerawo awo kirabanga ggwe kiweewe ggwe omusajja nannyinimu ate mwe abalina ssente wazimba amaka buli kimu weekire emmotoka weeri kati ate kyo kiri mukibegerako obubegezi ate ne mukazi obwo obeera naye olaba wakitiibwa olaba tasobola kyagala kumba omukwano sitaani okitegedde kati gogenda okukola biki evubuka libeerawo ate abakazi bagenda nnyo n'abantu ababaddaabiriza omukazi alinga kimuli omukazi agenda na muntu amufaako kati gwe musajja wattu ojja nanva biki n'oteekaawo obeera mu mawulire ku whatsapp biki ne bakuteeramu kyayi n'ogenda ku mulimo bw'ovunaanyizibwa bwokka bw'olina oluusi ne wakatonyumya kati kino kibeerawo kyekimusesaasesa kyekireeta obuntuntu kyokka bannange maama naamu era gwe tugende eri oleete mwanyi kaali nga bwe bagenda mu mwanyi eyo mu lusuku ekivubuka kye kijja kyetissa akasero okitegedde amazzi tewali ekivubuka nekimuga naye maama naamu naawe tofaayo ku luzzi ngenda kgenda naye ngenda kgenda emirundi egi ebiri kibeerawo nga kiringa ekitategeera bulungi ebisajjasajja kyamulirwano oluusi kisula kayumba oluusi kipangisa ku muzigo ogubeera ewuwo awo ewaka ku mayumba agabalinaanye oba ku mayumba go kwennyini okitegedde kakati omukazi ono ewaka aba n'obwana obw'omusumbuwa oluusi mwabuzzaako mangu akamu tekannakula bulungi akalala katoototo tekannaba kutuuka kusimbula oba kuyimirira oba kutambula kati evvubuka lino gaba gagezi
kisooka mukwatirangako mwana bw'oba onoyagala omukazi omukwatirangako mwana n'omwagala nnyo nnyo buli kadde gojja ne bubisikwiti gojja ne buswitisi biki omutima gw'omukazi gwonna guyimiridde mu mwana era omukazi wabanga azadde omwana ogenda okulaba omwana gwatandika okutuuma switi ogenda kulaba omwana gwatandika okutuuma dadi ogenda okulaba omwana waba mulenzi nga ogenda okulaba amuyisa taata w'abaana dadi switi biki amannya ge yayitanga bba ng'amukwana omukazi atandika ogayita omwana kakati ekitenguza omutima gw'omukyala omusiguza ono singa afuna amagezi agasitulasitula omwana ono n'omubeererawo nga takkiriza mamuwe musitula buli budde yamulera buli budde yabeera naye buli budde yamutwalako eri gy'abeera biki yakomawo buli lwajja omukazi ono amuweewula ku mirimu okitegedde kakati okwana omukazi oyo si kizibu era okwagala maama si kizibu tekyetaagisa kutambula wadde mayiro wadde okutuyana wadde okgenda wali okulima ekintu kitono nnyo 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 kasita bakutuligana ekigambo omusajja ne bw'abeerawo ewaka okitegedde omukazi tagamba nti ngenda mu lusozi eno neerabirayo ekiti kyange eky'oluku okitegedde oluusi mulinaanye ettale natema enku nenzireka kasaka njagala genda zino nabajja kuzibbayo nno taata w'abaana wazitema ddi zimazeyo wiiki zigenda zikamuka okitegedde oba nina ekiti kye neerabira engulu eno okitegedde ebintu ebifaanaganako bwe bityo oba kangende eri emmanga mu lusuku ngende netemekali akatooka akaliyo ebintu ebifaanaganako bwe bityo oba kangende mbuuzeko ku gundi obudde bugenderera okukola ekyo ekintu tekyetaagisa ssaawa eddakiika ekinene nnyo abasajja abasinga obungi batera kutambulira mu ddakiika 2-3-4 okitegedde ng'ekintu kiwedde ekintu kyemwebbirira tekibeeramu kweteekateeka kakati kyekitunutunu mwolootera nga empewo zikugamba nti toli wa kika ekyo kyekintu ky'olina okusirika tebakyogera okujjako kati nga bw'okyebuuzizza wano tebakyogera kuba sayidi emu kiba kituufu sayidi emu kisobola okuba ekikyamu nga si kituufu empewo nga ziri mu kugezesa osigale bw'omu osobola okukigamba maama n'agwawo ekigo nga mu maka tayagalirangamu muntu yenna n'agamba mwana gwo onzise wokiŋŋambidde omulala ajja kukimanya mwana gwo nzise n'akutunuulira nga weetaaga kubajjulamu bibiri takikolangako empewo ziyina sayansi yenna kukyawaganya n'abantu naddala ng'olimukko ku kyejo kubanga omuntu alimukko ku kyejo tasobola kutereeza mpewo empewo zinoonya gw'okwatagana naye nnyo empewo zinoonya ekyejjo kivaawa empewo zinoonya ani akuyinula okitegedde nojja okyogera nga kikusiiwa n'ogamba nnyinza okumalira ebiseera mu kika kino ate ng'obubaka mbufuna ojja obuuza maama wanzaala wa maama wano si we banzaala omukazi nga takikola nga ku mwana gwe ayinza okugwawo ekigo ne pulesa ziyinza omukuba asuubira okuswala singa abantu baliwo bakitegedde omwana ebigambo bino abijjeewa mwana ayagala kunkola ki mwana ayagala kunzita maama ayinza okukukyawa mu kaseera ako bulamu bwe bwonna n'agamba mwana gwe onkoze eki kino oluusi nga si kituufu empewo zirina sayansi akwawukanya ku muntu gw'otasuubira kwawukana naye ekintu ekyo kiri mirundi ebiri oluusi nga kituufu kati eddagala lyabyo ddagala ki eddagala lyabyo kukola kyoteekeddwa kukola abantu abasinga balanduka n'ebintu ebyenjawulo bandoga simanyi tulina omutege waka simanyi tulina amayembe batuloga ekitambo bakola biki ebyo byonna birina ekibibeerako mabega waabyo lubaale ekintu ekikulu kutuula kubeera mugumiikiriza kwenoonya kwezuula kunoonya ensonga zange nzitambuzza ntya kyekimalawo ebyo byonna tosobola kulwanyisa bintu ebyo n'obisobola tosobola kulwanyisa malogo n'ogasobola tosobola kulwanyisa balabe tosobola kulwanyisa mpalana tosobola kulwanyisa lutwe tosobola kulwanyisa kifiiriza tosobola kulwanyisa bukyawe ne buvaawo ekintu ekikulu kwezuula na kwenoonya era bw'ogaana okwezuula n'okwenoonya ebintu ebisinga obungi nga bikwetuumako nga byeyongera era ng'oyongera okukyayibwa ng'emirembe gikubula mu nsi emikwano giwangaaza omwezi gumu
abasajja bo bafuna bakubikula bubikuzi tosobola kulwanyisa bintu ebyo byonna byonna mu ango ey'olutalo ey'okwerwanako nga tokoze lubaale n'obisobola. Okitegedde kati era ozzeemu n'obuuza nti lwaki ndoota ebintu ne bituukirira. Okuloota ebintu ne bituukirira oli lubaale oliko obukulu, oli lubaale mwereere, oliko obulanzi, oliko obutume, oliko obujjajja, oliko emyoyo, oliko obwannankulu, olina ekituntundu ky'okutereza lubaale ate omala omutuulemu. Gwe ne bw'onookola amalala gatya ebyensi bizibu ebijja enkya tomanya. Enkya ojja kutuula mu kasubi, enkya ojja kuweereza lubaale, enkya ojja kuba mukulu. Gwe olina ekisumuzo ky'ekika, gwe bakulu mpagi, olyesigamizibwangako ensonga. Okitegedde olina ekibuuzo ekirala ky'obuuziza nti kiva ku ky'omuntu okuloota ng'oli amugamba nti omusaayi gwe gwa kyenvu tegukwatibwa bulwadde. Kituufu kati tulina endwadde mu nsi, tulina endwadde zikwata abantu, empanama, enziku, ekinyenjamutwe, ebintu ebyenjawulo, covid, mukenenya. Okitegedde ebintu ebyenjawulo. Abafa bafa n'abasigalamu basigalamu. Buli kyeyekijjo bamule muyaga ogujja ogw'endwadde. Omuyaga tegusobola kusaanyaawo nsi. Okitegedde mubeeramu abafa naye okusinga era abantu abeegayaalirira bafa nnyo. Okitegedde ojja weegendeze abantu abalubaale beenda ne beendeguza ne bakola ki ne batuuka n'okugamba banne egundi eyo malaaya biki. Kitegedde bagenda okutuuka ku the end nga mulamu. Abantu abasinga obungi abaliko empewo basomoka ebirwadde n'osanga oli nga tayendesa magezi ng'abaagala n'atono n'akwata oli embuto z'alina zizaala ku basajja ab'enjawulo oba musajja ng'abaana abazaala ku bakazi ab'enjawulo naye nga talina bulwadde. Ate n'osanga oli nga yakikola emirundi ebiri, n'osanga oli ng'omusajja gwe yasooka okufunira n'amufumbirwa yalina akawuka, n'osanga oli nga tayenze nnyo naye nga baamuziika. Abantu bangi be bazze baziika naye nga bafiiridde ku bintu eby'embulaga. Oli olwayendako obulwadde ne bumukwata naye n'osanga oli nga yayendera embalala n'agenda ekyazanga eyo n'avaayo n'agenda n'akolerako ekampala eyo nayo n'ayagalayo abantu nga bana eyo n'avaayo n'agenda ekibuga eyo okitegedde buli gy'afuna omulimu ayendera yayagalirayo abasajja naye nga mulamu ne weebuza oyo Katonda yamuwaaki, ne weebuza oyo alina omusaayi gwa ngeri ki. Kati mulimu abantu abaatondebwa nga empewo zikuyinamu essuubi ng'ojja kusamira. Tosobola kuvaawo nkubulira mazima. Omuntu ng'empewo zikuyinamu obwesige nga zigamba akyali muto gakyali malala kagira ensi ekyamusomesa osobola okuyinda n'oyinda n'ozika ng'oli mulamu. Okitegedde abantu bafa era obulwadde butta era obulwadde bukwata abantu. Okitegedde era ebigambo bino tibikusindika kwenda wabula nkuwadde ebyokulabirako eri abantu abalina omukisa naye nga naye tamanyi lwaki ng'awangadde naye nga naye tasobola kufukamira n'agamba nti nabika nina ebintambulirako. Buli lwogenda okwenda gwe oyenda ku mulamu naye nga ate tomukebedde. Empewo ziyina amaanyi agalaba omuntu alina akawuka. Okitegedde ziyina amaanyi agalaba omuntu alina akawuka. Gw'osanga muntu n'akusaba tomanyi oba mulwadde oba si mulwadde n'omwagala. Abantu abagenda mu mukwano ne bagugwamu nga bamaze genda kwekebeza be batono. Okitegedde ate abantu abasinga obungi omukazi ayinza okugamba leeta akapiira n'okaleeta kyokka ng'ate omukwano tegugenda kuba gwa lunaku lumu. Enkya mujja kiddamu ne luli mu kiddemu ne luli mu kiddemu. Omulenzi gw'ofunya tukokubuuza bannange tunagula opiira tunaatuukawa. Tonneesiga omukwano guziba amaaso omukadde ako omuwala n'akwesiga olw'okuba luli mwakikola ne luli mwakikola kiringa ng'oli bw'anaagamba nti buli lwe tukikola tuba twekebedde. Okitegedde eby'omukwano bizibu nnyo bibalowoozesa nti olw'okuba jjo mwakikola ne luli ne mukikola ne luli mukikola kakirabe katwekebeza. Ekintu ekikyamu singa tezaali empewo singa abantu bonna bakunkumuze baweddewo. Okitegedde kubanga obulwadde obwo munda wabwo mulimu ekyama ky'empewo. Obulwadde obwo buzungu ate obulwadde obwo butuddemu ekituntundu ky'obulwadde obuganda kuba obulwadde obwo bwasenze mu famire busobola obbalyawo ng'omuteego. Okitegedde ate era abantu abeetereeza abantu abakoze ku nsonga abasinga obungi babubuuka abamu bafa kisinzira ne ku ntegeera y'omuntu n'okwesulika. Oliko olubaala akubanja omukola bw'omuvaamu omukola bw'omulalika bw'omusuubiza totuukiriza. Ekigaana okutomera omusajja alina akawuka kiki? Abantu bafa wabula okuwona kw'omuntu si yakweteekerateekera era tosobola kugaa nti ndiko empewo kagende ku mukazi omulwadde. Empewo ze zikuuma weekanga zikukuumye nga naawe tomanyi wakuumibwa otya.
tosobola kubeerako mpewo nogake ngende ku mukazi aliko akalwadde. Tebagezesa Mukama Katonda wo, wabula weekanga abantu bafudde nga gwe owonyeewo naye nga tomanyi na bikukuumye. Kati mulekerawo okwepankira ku nnono n'obuwangwa. Abantu muddeeka, abantu mutereeze ennono. Okitegedde? Empewo zirina amaanyi. Omusajja okujja ng'alina akawuka n'akusaba olabirawo ng'ogaanye, oluusi nga tebibaddeewo. Naye nga tomanyi lwaki ogaanye, lwaki ye tomusiimye, kumbe mulwadde. Empewo nga zo zaamulabye dda. Empewo zirina amaanyi. Gwe towulirangako omuntu n'agamba nti tuli bafumbo ne bagenda obbakebera ng'omukyala mulamu mwami mulwadde, wakawulira mu babiri. Naye ogenda okukebera omukyala ng'aliko olubaale nakabala, amwambadde kaziina, amwambadde bukanzu. Kiva kuki? Empewo zirina amaanyi. Empewo zitutudde mu mibiri, empewo zitutudde mu bwongo, mu maaso, mu matu, empewo zitutudde mu buli kanyomero ka mubiri. Empewo esobola okutegeera omusajja oyo nti mulwadde n'otamwagala oba n'obaako by'omumanyaako. Empewo erina amaanyi. Gwe mu basajja boogenda ng'oyendamu olw'amalala g'oyina, okubeera ng'empewo abalwadde bakugaana okkiriza balamu, abalwadde obayitako okkiriza balamu, ate nga bonna bakukwana tolina kuuma kakebera, wabula weekanze banno bonna bafudde naye nga gwe wooli. Kyokka kino nkikugamba, ekyokugamba nti oliko empewo, togezesanga Mukama Katonda wo. Togendanga fa ku muntu gw'olaba nti mulwadde oba gw'owulira boogera nti mulwadde. Okitegedde? Kubanga empewo zigenda otukuuma tetumala ziragira. Abantu bonna bagenda okufa n'owunzika nga gw'oli oli mulamu, mikwano gyo gyonna gifudde. Tolina gw'okubira ssimu nti nnyamba ontaase oba nkeberera omusajja ono. Okitegedde? Tolina gw'oteesa naye nti nsaba onkuume. Olabira awo nga mubafudde bonna wooli. N'olwekyo mutereeze empewo, muddeeka, mutereeze ennono, mufe ku buwangwa bwammwe, mutereeze obujjajja. Obujjajja bubanja, obujjajja si bubi, obujjajja si ye sitaani. Mpewo za kika mwe tuva, ze zituleera ne zitukuza okutuuka we tuba tutuuse. Si mbi, balemezi bakyayisa. Okitegedde? Leka oli kulowoozesa nti eddiini bwali buwangireebwo. Tewali buwangireebwo. Obuwangireebwo enzikirizayo ey'obuwangwa n'ennono eviira ddala waka. Omuntu ne Katonda we, okumanya Katonda wo, okumanya ensinza y'abajjajjabo bwe yalinga ng'eddiini tezinnajja. Deeka, oli waddembe okukola byonna by'oyagala kubanga weesalirawo, oli muntu mukulu. Oli waddembe oba ogenze mu kyaki oba ogenze mu ki, eryo ddembe lyo. Ng'era omuntu bw'anaava ewaka n'agendako mu kiraabu nga yeesanyule bwe limuli, naye leka kusiruwala, kusuulaka. Baako eka bye mukola, baako bye mutereeza, ekituntundu ekimu kireme kukulema. Okitegedde? N'olwekyo ekituntundu ekyo eky'omusaayi oli okugamba nti gwa kyenvu, ky'olina okumanya oliko obulwanirizi. Era nsobola okubuuza ekibuuzo nti wali oyagadde ku musajja, ojja kugamba nti nakagala basajja bana. Nyinza okubuuza nti mu basajja babana wali okebezzaamu omu, n'ogamba nti nedda. Kyokka ate oli mulamu. Lwaki bba abalala bw'agenda n'ayenda abufuna? Lwaki abalala abafudde, goza abafudde bonna bonna bamala kubeera bamalaaya? Okitegedde? Bamalaaya bafudde, n'abenzeeyo omulundi ogumu bafudde, n'eyafumbirwa mu maka nga temuli mugundi yonna nabo bafudde. Okitegedde? Kati gulwaliro nnyinza okukubuuza abasajja bameka bewaakaagala, osobola okwogera 10, osobola okwogera 15, kyokka ng'oli mulamu. Kyokka toliko kipande kikkuuma era tolina kyuma ky'otambula nakyo, naye ng'oli mulamu. Ojja kgenda okwekebeza ng'oli mulamu. Okitegedde? Oyinza okusanga ng'oli Bulaaya. Kati mu kubeera e Bulaaya, e Uganda ovaayo nga bakkebedde, ku kisaawe n'oyitawo nga bakkebedde ng'oli mulamu, naye nga Uganda oyendeguzza n'otuuka ku mmaze. Okitegedde? Abakyala abenda n'amagulu ne gatuuka okweweta ne gajjamu n'ebitege kubanga abasajja bagasumbuwa nnyo ne bagaleega. Osanga omukazi nga yava mu ntambula ye gye yali atambuliramu ng'amagulu ga bitege, kati ayenze n'atuuka waakooyera nga mukoowu bano abaazirwanako. N'ava muno n'agenda e Bulaaya, ne Bulaaya nabo n'abafuna. Okitegedde? Amagulu nga gaatuuka ne geeweta ne gajjamu ebitege. Okitegedde? Naye n'omusanga nga mulamu. Weebalize kye kikukuuma ky'otalaba, weebalize obwakatonda obukutuddemu obutalabika. Mwagale obujjajjammwe,
muteekerere obujjajjammwe. Okitegedde omuntu atalitegeera nnono na buwangwa be bantu abafiira mu butamanya okufa ng'enkejje. Omuyaga gw'endwadde gujja ne gusaanyawo abantu, naye olowooza abalamu bakola magezi ki? Teri muntu alina buyinza ku bulamu bwe, wabula weekanga banno bafudde nga gw'osigaddewo, ogwo mukisa. Okitegedde? N'olwekyo buli lwofuna ebintu ebikuli ku mutwe obirina. Bagambye lubaale ezo mpewo, leka muntu kugamba nti sitaani gwe wamutonda. Omanyi gye biva, omanyi kye bitegeeza, weegeziwaza ku nsi ogiteesaako. Omanyi lubaale kye ki? Lubaale yavaawa? Lubaale mwagula mugule mu kika oba mpewo wazisangawo, ne bajjajjabo bazisangawo. Omanyi ekizivuunulwamu? Oli wagamba nti God, n'oli n'agamba Allah subhanahu wa ta'ala, gwe kyoyita ekituufu? Kituufu ewaabwe, naawe wano muyita liiso ddene ddunda namugereka kiwa mirembe. Komawo mu buwangire bwo, komawo mu kituufu ky'olina okukola. Jjajjawo yakolanga atya okufuna omutonzi? Jjajjawo yasinzanga. Okitegedde? Olwaleero mwe mwakigaana. Mugenda mu makyaki n'otuula, oluusi olina mu ngatto biki, n'otuula ne weebamba n'osaba, olwokuba ky'osaba si kikyo, ky'osaba tokimanyi. Eno empewo waka zikuluma, ne bw'ofukamira ne bw'osula mu kyaki ne bw'osula mu mizikiti, empewo nga zikuluma era ofundikira mu maaso okaaba. Okitegedde? Olina kusooka kwetereeza waka. N'olwekyo mukazi gwe oliko obukulu, oliko obuyinza, kwe kuloota ebintu n'obirabako. Be bantu okugamba nti omusaayi gwo gwa kyenvu tosobola kufuna bulwadde, weefumiitirize. Oyo akugamba yaani? Lwaki oloota n'ozikuka ng'olina abantu b'onyumya nabo? Biki ebyo byavaawo era bitegeeza ki? Byawa? Baabikusindikira oba byakika? Teweegobangako butonde bukwetondeseeko, obwo butume. Ne ba Yesu balabirangaawo nga balina amaanyi agasukkulumye ku balala. Ne gye buli eno tekikomanga. Abatume bakyali bangi era bakyazaalibwa era bakyameruka. Okitegedde? Baleke kulowooza nti ebintu bye bikulagibwa ye sitaani. Tuula wamu weetereeze, weezuule, noonya ab'amaanyi, noonya abakugu. Genda mu mbiri otandika okutabaala. Oba ogenze ku musawo genda, naye nga weezudde, ng'olinako ky'okozeewo, weewale ebiyinza okuddirira. Weewaawo, yenze Omulangira Jjuuko Munnabuddu.